Vladimir kati nga mubaka w'Ennakawa ng'afukamidde mu maaso ga principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yamukutte ku bwati. Ekifaananyi buli omu yakirabye, ebigambo omugambo n'ebigambo ne gusooka kusaasaana ne gutokomuka ku social media. Ekyamazima wano n'ekifaananyi no naye nakulira nnyo ekyanfudo mu buwangwa waffe wano. Olumu ojja composingireko awo omusajja walabwanga afukamiridde musajja munne. Naddala ate ng'afukamidde ye mukulu gw'afukamiridde. Kisooka ne kitiisaamuko. Nga lwaki kiba kibatiisa? Agamba musajja ofukamira otya? Ate munagono principal. Ontegedde bulungi bwe kituuka eno lyagamba ofukamira otya musajja gwe. Omusajja afukamira. Abamu abo batukene bagamba nti bannanga ate nze kaadi yawe tekola ki? Tentuusaawo. Twabajjukiza bujjukiza nti olino munnange ne kaadi y'owalulime yagifuna dda teryamuvuganya. Naye of course ebigambo byabadde bingi, abantu bangi abaavudde ne bareactinga ekifaananyi ekyo nga bakirabye. Naye ntunula ya Lubongoya ng'alaganga naye ayagala bamufukamirire. Was surprised. Otunula ebifaananyi ebyo nebina batubona bola mu background. They were surprised of what was happening. Naye kati yabasoose mu kavidiyo akaliwo ono bamala omuwa obwa ssentebe bw'akakiiko akasolooza ssente agamba mukama we katujjawo tufukamire tusabe otuwa omukisa. Omanyi ebiseera ebisinga naye ng'oggyeko abantu okwagala ebyonoonese principal we yafukamira bo nga tebabitambuza. Kati awo tugenda okudda. Ebiseera ebisinga omukulembeze yabakkulira. Ky'ovalaba nti nze ntera nnyo okugamba abantu nti nga tonnalonda mukulembeze oyo making sure nti omukkiririzaamu, making sure nti no ojja kumugondera. Togenda kugwa mukulembeze lwakubanga olina kyoyagala kuyisaawo. Kati akabonero k'abandi mwezi okufukaamirira Kyagulanyi nga bwe kiri awo nga tetunagenda mu kiki ekyaliwo. Buli eyakawakanyiza naddala ng'ali obaddeko mu Nuupu kitegeeza nti oli nakigwanyizi atalowooza ku bakulembeze bokkiriza kukulembera. Kubanga bokkiriza nti oyo ye mukulembeze wange kitegeeza nti omukkiririzaamu ate obukulembeze tebuliiko myaka kubanga ekitiibwa kijja na buli kimu. Awe tutandikira but sooka otuwa ekifaananyi ekyokubiri. Sompa ekifaananyi ekyokubiri ekya Kyagulanyi mwabiyita buse nga bonna bafukamidde ekijjayo amakulu ga byonna nga bwe byakola ki nga bwe byali. Kati ono bwafukamira n'ono ne bafukamira basabe ne bakola ki ne basabe. Oba ontegeera nawe ekibuuzo kya buli omu kyabadde nti kino ekyokubiri kyo mwakirabye era baba mwakirabye ebigambo byammwe bye mwayogedde biri kino we kibayi bwe kiri bisigala byebimu. Oba ontegeera era bulya ku kavidiyo ako nga bonna bali wansi Bwayiswa agamba Mwami Kyagulanyi nti nno bw'otaaveewo oyo musabi tajja kuvaawo kati. Bakusaba lunaku lulamba. Otegedde bulungi. Naye tugambye katusooke tunoonyeko bano be basoose okufukamira. Anti okufukamira wanino kiri very 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 okay. Omanyi wano mu Uganda. Muwangwa kiri okay kyakulaga kitiibwa. Wano mu Uganda waliwo omuntu akeera ku makyanga yakajja. Nga bikyemazima kino ekifaananyi kye yakasuka omusajja ng'afukamira mu ki? Musajja munne. Producer soko twe olinako ebifaananyi by'okunga kati so twe ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo tulabyeko abakola ki? Abafukamirako. Oyo yasanga omukulembeze w'eggwanga kitegeeza amukkiririzaamu agamba kati nga ffe tukkiriza mu beene era osanga omusajja ng'amufukamira. Kati bano aba politics tubaleke basajja tumugye mu ba politics. Oba otegeera. Kati soko kati Nyanzi oyo yali Nantaba Honorable Nantaba ku speaker. Yafukamidde Stella. Nantaba. Honorable Nantaba era afukamiridde speaker. Ate ono omulala. Ono speaker ono Honorable Nantaba. Omulala ali eno ababiri. Anti nze nno ndi ku screen eri anti kwendabira. Kati oyo mbidde yavudde n'agamba nti lesson never engage in photographic interpretation with such haste and prohopitude
list, promptitude, you will be the subject of Chenglin and England. Ekikulu mukazambide nayo ebintu byo bifuula bizibu okutegeera. Oyani Kagwanjala yali afukamiridde mama Nabbanja. Efaananyi nabyo abantu abafukamidde bingi. Wano kiryoke mu Buganda okufukamidde. Dr. Kiza Besigye yali ku Stella Nyanzi. Yali omwana yadde agamba Dr. Stella Nyanzi nti internet does not forget. Abantu abo kati kikyadde ayagala okulaga behind that statement. Anti Stella Nyanzi y'omukiri post ye yagambye nti the idol worship in some political parties makes even Baganda men kneel down before their immoral idols. To minimize the apparent power play, ekigambo kiwemula idol banayi. Obwangu buyitiridde. Kale awo tuveewo. So now what is the complete debate? Nze observation yange yabadde emu nti nga tugenda mu kalulu ka 2026 abakulembeze abali mu opposition tujje amaaso ku gwe tuvuganya amaaso ne tugazza ku ffe. Naye twabadde olunaku lw'ejjo tugamba nti mu kulambula kwa president ng'ali mu district y'e Wakiso mulimu ebirungi bingi naye mulimu obunafu bungi nga singa opposition ya Uganda focus yaayo eri mu kutwala buyinza toki bandibadde bagikuba mu buli kitundu president mwakola ki mwayita twali ku mboozi y'omukubi w'amataffaali ffe twali tutuba nayo teri agikubamu ki naye ate focus mugijjeeyo eri kalali mugyekubamu mmwe nga mmwe. Ebiseera ebisinga waliwo ekintu ekijja mu opposition n'ogamba nti ekyo kankike kubanga ffe kituzza mabega nga opposition. Now the biggest question is, are we chasing power waka tuli mu kwegoba nga ffe abali mu opposition? Ekyo kibuuzo gwayo ku TV kyolina okwebuuza. Nabo bennyini nabo kibalina okwebuuza. Wakati buli munnabyabufuzi yataddeyo posting gwe focus ye eri ku kino ekifaananyi ky'abalimu ezo nga afukamidde. Kati nze kyensuubira nti baatidde buti kuba kibadde tekiriiwo. Balete bakiraba okubanga president atalaga mu bifo ebyenjawulo nasinkana abantu ba bulijjo bano abawansi n'anyumyako nabo tebakirabanga. Kati baatidde kite tebasobola kukyogerako. Anyways, katweto tugenda nga tukomawo tova kusumulula.